ekintu kye nayogedde ku Mpuuga. Abantu ba bulijjo muyinza okuba nga temwakitegedde, beeri bamaze dde okitegeera nti wabula nno kaakati kino ekintu kitwekiise. Mpuuga bwadda mu palamenti ave ku bwalo obwo. Mpuuga va mu mugongo gwa Katikkiro. Mpuuga va mu bukooti bwa Katikkiro. Katikkiro akutadde mu bukooti bwe, ajja eri agaboozi n'agakuleetera. Gwe omulabanga Katikkiro wa Buganda olowooza mbu n'ogondera. Mpuuga va mu bukooti bwa Katikkiro obwo bumukunukira. Mpuuga va mu mugongo gwa Katikkiro. Tugenda kujjako, tugenda kubuza emirembe mu Uganda awo nga Katikkiro talina mukyayinza kuyamba. Juzi Katikkiro yajjuza emmotoka n'ajjuza n'ebidomola nga yeetegese okudduka. Katikkiro oyo yafulumya dda famire ye. Buli ssaawa akimanyi ssaawa yonna waliwo ekijja. Kati gwakozesa ensobi. Mpuuga dda ku bantu ffe twakulonda. Gezodde mu palamenti bakutenda. Museveni yagambye basala amagezi gonna okulaba nga eriza njogera nabo mu mirembe bampe kye neetaaga oba banzigewo. Naye sirina kuba mulamu oba sirina kuba nga siri ku sayidi yaabwe ku bibiri nnondewo kimu. Kubanga bazzeemu ne boogera ekintu ky'ennaku z'omwezi 5 ogw'ekkumi. Ne boogera ekintu ky'ennaku z'omwezi 5 ogw'ekkumi n'ogumu. Kiri kye twayimiriza. Then n'agattako kino kye twayogedde ekyokulumba ebitebe bya Nuupu. Tujja kulumba ne wa His Excellency Kyagulanyi. Peter Buse, Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ngono leader of opposition mu parliament y'eggwanga, bannayuganda bamutabukidde nga bagamba nti wekitaabeere ki bennyininyini bagenda okumugyamu obwesiga ajjibwe mu parliament, ng'ensonga emugisaamu obwesiga enno nsonga ki? Nti alina olugendo lwe yatandikako olw'okubanja abasibe n'abo abaabuzibwawo Mwami Museveni nga n'ejjebulira tebamanyiiko wa gye bali. Era omulimu abadde agukoze bulungi nga gutambudde, nga bannayuganda bwe batuuse basanyufu bagamba nti waakiri leader of opposition awo wakituusizza kinako we kitutwala. Era bannayuganda bonna babadde bongezza akaliro nga bagamba nti Nabbanja twagala John Bosco Kibalama ne Museveni twagala abalala bonna boolina, kubanga alina Nabbanja ye yeeyama nti Kibalama amulina. Kati nga bagamba nti we tukwatira wamu nga leader of opposition yakulembeddemu ekintu kye, tusobola okukiggusa ne kituuka okulaba nti abantu bafuna abantu baabwe abababuzibwako. Bwe batyo babadde bamanyi bulungi nti leader of opposition yalagira ttiimu ye n'efa mu palamenti, era ng'ennaku zino zonna abadde tebakyatuula, wabula kyabakubye wala nga bawulira nti waakiri waliwo enteekateeka ez'okudda mu palamenti, kyokka nga abantu be babadde banoonya tebannaba kulabika. Bannayuganda bagamba nti ekibaza mu palamenti kwe kumala okumanya nti tufunye abantu baffe be tunoonya. Bwe kitabeera ekyo, bakkirize nga bwe baasalawo nti bave mu palamenti era tebalina kuddayo nga menshoni yaabwe tegguse, kubanga abafamire ababuzibwako abantu baabwe bali mu maziga bakaaba, nga ne gye buli eno tebalina ssuubi nti baliddamu n'okulaba ku bantu baabwe. Kyokka bwe banawulira nti ate ababaka ba palamenti bazzeeyo kati bateesa nga abantu abo tebannaba kukomezebwawo mu famire zaabwe, kijja kuba kya buswavu nnyo, kubanga tewali muntu mulala agenda kusobola kubanja abantu abo gavumenti ewulire. Wabula ekibadde kyakutte ku babaka nti bwe bakyenyigiddemu gavumenti ebadde ekiwulira, era akazito nga bakawulidde bulungi nga batandise okusattira. Wabula bagamba nti singa bano banakkiriza okulya ensimbi za Mwami Museveni ne baddayo mu palamenti, kijja kuba kyeraga lwatu nti tebaliwo ku lwa muntu wa wansi anyigirizibwa. Kijja kuba kyeraga lwatu nti leader of opposition yabalagira baveeyo era yabalagidde baddeyo, kyokka nga tebaleese bannayuganda abaabuzibwawo. Bano we baviiridde mu mbeera ne bagamba nti singa bageza okudda mu palamenti ng'abantu abo tebakomezeddwawo mu famire zaabwe, bagenda kwekalakasiza ku kitebe kya National Unity Platform oluvannyuma lw'okubeera nti leader of opposition wa National Unity Platform, era ng'abantu bwe bamulonda okugenda okubakiikirira bagenda kwekalakasiza ku kitebe ekyo basabe nti agibweko obwa leader of opposition. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola okutulondera leader of opposition n'asobola okuyimirira ku kigambo kye nga teyeetiriiridde. Kigambibwa nti bano babadde balina olukwesikwesi olw'okuddayo balimbe bannayuganda nti gavumenti ensonga ezikutte ez'okuddamu okunoonya bannayuganda bannaffe abaabula. Wabula bagamba nti kaakibe nga gavumenti ekiyingiddemu esooke kutulaga abantu abo, kubanga bawerera ddala abantu 18 beddu. Singa banadda mu palamenti ne baddamu ne bateesa, kitegeeza bannayuganda bagenda kubuzibwawo mu ngeri eyo nga tebalinaako ayamba
kubanga Mwami Museveni ajja kumanya bumanya nti bano bangu nnyo mbawayo akasente ne basirika. Ekintu kye nayogedde ku Mpuuga, abantu ba bulijjo muyinza okuba nga temwakitegedde, beeri bamaze dde okitegeera nti wabula nno kaakati kino ekintu kitwekiise. Mpuuga bwadda mu palamenti ave ku bwalo obwo. Mpuuga va mu mugongo gwa Katikkiro. Mpuuga va mu bukooti bwa Katikkiro. Katikkiro akutadde mu bukooti bwe, ajja eri agaboozi n'agakuleetera. Gwe omulaba nga Katikkiro wa Buganda olowooza mbu n'ogondera. Mpuuga va mu bukooti bwa Katikkiro obwo bumukunukira. Mpuuga va mu mugongo gwa Katikkiro. Tugenda kujjako, tugenda kubuza emirembe mu Uganda awo nga Katikkiro talina nokyayinza kuyamba. Juzi Katikkiro yajjuza emmotoka n'ajjuza n'ebidomola nga yeetegese okudduka. Katikkiro oyo yafulumya dda famire ye. Buli ssaawa akimanyi, ssaawa yonna waliwo ekijja. Kati gwakozesa ensobi. Mpuuga dda ku bantu ffe twakulonda, gezodde mu palamenti bakutenda. Museveni yagambye basale amagezi gonna okulaba nga eriza njogera nabo mu mirembe bampe kye neetaaga oba banzijewo, naye sirina kuba mulamu oba sirina kuba nga siri ku sayidi yaabwe, ku bibiri ndondewo kimu. Kubanga bazzeemu ne boogera ekintu ky'ennaku z'omwezi 5 ogw'ekumi, ne boogera ekintu ky'ennaku z'omwezi 5 ogw'ekumi n'ogumu, kiri kye twayimiriza. Then n'agattako kino kye twayogedde ekyokulumba ebitebe bya Nuupu. Tujja kulumba ne wa His Excellency Kyagulanyi, anti ye yatuwa obuyinza. Katusoke tubwekisasaizinge mu NUP, n'ensi yonna eryoka etegeere nti obuyinza bwaffe bwakomawo. Tusooke tubulage NUP. Mpuuga asooka kuvaako, Mpuuga asooka kuvaako, tuve ku kitebe kya Nuupu. Teri kulya teri kunywa, bonna abalisangibwawo twagala nga office day tubasaleko nga muli mu office. Teri kuvaawo, teri kulya teri kunywa, nga ffe abali ebweru tusobola okufunayo zi chapati. Mwe abali munda tewali chapati kuyingira munda. Mumala kujjako Mpuuga okuvaawo ne mudde ewaka, mulyoke mutegeera nti bye mwatusomesa twabitegeera. Kubanga olumu mulowooza mbu bye mutusomesa tetubitegeera. Katusooke tubigezesereze ku mmwe. Olumu maama yali akubata, taata yali akuba maama, emmundu neevaayo, tumulagire ddala nti yatutendeka emmundu. N'abuuza wange, mute guta maama. Yali agenda kukimanya nti emmundu tugimanyi. Yali agenda kakasa nti tageti ze yatusomesa tuzimanyi. Gindi nayo mubuuza Afande Katongo, gindi nayo mubuuze wali mulamu, gende yo mubuuza atolowooza nnimba. N'agamba ekinti gutta maama yamala mmuta eddembe ne lidda awaka. N'agamba okay, kati tukwate emmundu tusooke tugitunuulize NUP. Mugjeeko Mpuuga senga agenda mu palamenti. Temutulinda kirala, temutulinda kujja. Bwe mutulinda okujja katusirike. Katikkiro yali emabega waakyo. Museveni atuma Katikkiro ne Nnaalongo ono w'ebikwangala. Kati gwe Mpuuga ogenda kakasa nti tukulinako obuyinza 100%. Jo video etandise. UPDF mujje wano SFC mbabulire bide Somalia. Jonaze nenjogera ku nsonga ya Dr. Nico. Ensonga ya Dr. Nico najogeddeko jo. Obutambi bungi saabo ku by'olw'ensonga ezitalizimu nga nyinza obutabukuba publicly. Katugobere protocol anti munaye kati ndi mu gundi ndi mu kibiina.
kati waliwo ebinkakatako okukola kuba nakuba ekirayiro ekyokuprotectinga ekibiina na buli kimu so kyekindetedde okuba nga ebyo nabirese nesibikuba publicly naye ekintu ekiri Dr. Nico ali surrounded n'abalabe be bwe nnyongedde okugenda ekintu kino munda problem weeri kyekintu kye nabalaga oba kye mwalabe akantu akatambula ku mikutu ng'ennaku z'omwezi mmeka nga bajaguza independence bali abali ku saidi ya NRM abali mu ggwanga lya Netherlands beyalumba nga yeekalakasa ng'agamba omuwala yani William Buraka ng'amuvunaana okubeera nga implementing ebintu bya Museveni nga bannayuganda babonaabona. Dr. Nico n'abeerawo okudemonstratinga so byonna ebiri ku Dr. Nico bivawo oyo omukyala simanyi Brown Buraka simanyi William Buraka yafandinga bano abali mu kusqueezinga Dr. Nico era waliwo groups nyingi nnyo eza struggle ezebamugjeemu eza WhatsApp group oba WhatsApp groups nemu enkiiko zebabatera okubeerako eza Zoom meeting n'ebirala kuba tulina engeri gye tusinkane no mu diaspora okuteesaganya n'okuba okutema empenda okulwanira eggwanga lyaffe Uganda tukuŋŋaana online so Dr. Nico ali suffocated n'okumugoba mu WhatsApp groups ez'enjawulo alemenga okumanya ekintu kyonna ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Buli watandikira okulwanira Uganda era nga abo bannayuganda abalimu abamusuffocating nga abali ku saidi ya dictator Museveni bagamba Nico ali too much in Uganda's politics ate nga si munnayuganda ekyo kye bakulembeza naye ng'ekyo gwe gwali omutwe omukulu ogwayabuluzaamu amakaage ate era gwe mutwe omukulu ogukulembedde bwe balabye nga yalemerako oluvannyuma lw'okwabuluzaamu amaka again bakomyewo phase 2 kuba nabagamba waliyo phase 2 oluvannyuma lw'embaga phase 2 era yakomawo kuba nabagamba baba masente baba mabalance saabi bagamba baba mabalance so ne baba wa assignment endala bwe bagimaliriza balyoke babawe balance saabi bagamba so Dr. Nico agobeddwa mu WhatsApp groups ez'enjawulo eza Europe kubanga ensobye yakolebwa nti abalwanyisa Dr. Nico ate be bali ku bukiiko be bakulembera obukiiko obukufuga European chapter katono kuba Dr. Nico abeera active nnyo n'okusinga bo abandi badde balida bw'abawo ekintu kyonna ekigwa ku mikutu gyabwe anoonyezawo solution kyovulaba abeera nnyo mu kwekalakaasa n'okulaga obutali bumativu ku lwa Uganda ate nga bali bo kibaluma kubanga Museveni ya infiltratinga chapter eyo ng'ayita mu bantu abo be mumanyi obulungi waliwo bingi yes tukkiriza nti abantu basobola okufumbirirwana n'okwawukana naye kino tekiri nnomo kwawukana kino kirimu omukono gwa gavumenti era bannaye mpuli ebintu ebimu sisobola byogera kuba manyi bingi ku nsonga ezo kuba ndi wakati wali mu State House ndi wakati mu byonna eno n'eno byonna mbimanyi so simanyi bwe mba nkyogera kituufu abantu bafumbiriganwa ne baawukana naye kino kirya bunomu coordinator tayinza kujja kuwasa coordinator muka coordinator tekiriyo ng'akimanyi nti mufumbo mwenna muli mu struggle mutudde entende mu maka gamu najja nabo eno yali ddiiro yalimu omusimbi omuyitirivu ennyo era waliwo n'omu oyo omukyalo oyo bwe yali agenda yasooka n'apostinga ekintu era nkirina n'agamba this ya money speaks n'apostinga
obudola bubando bwa dola this ya money speaks olwo nga bamaze omumatiza ekigambo mbu bwagenda omusimbi weeguli temujja kugulya mbalayirira temujja kugulya gwe mwalyako gubamala gwe mwapangisa ennyonyi ne mulambula liberty simanyi statue of liberty ogwo gumala balance temujja mufu balance tebajja muba wa mulimba serunjo olimba nawe mukyala gwe tolowooza mbu ojja kuva eno ng'oli w'amaanyi oddeeri ng'oli w'amaanyi never beerayo ekitiibwa twali tukikuweera eno erigenda nga kakwerege tujja omukyalo oyo yali mukwano gwange nnyo era yomu ku bantu benalimpa respect ku nsonga y'eggwanga Uganda ne bw'abamaama ebeni ne bw'abafaandi Katongole William Bulaka yali emabega w'ebyo olw'ekintu Dr. Nico kye yakola ku independence njagala omuntu ampakanye oba nga mulowooza nti nno siina bwino era ebyo ebintu zina bibreakinga ku internet si breakinga kintu nga simaze kikakasa ne mugula babuloga bankube nennemerawo ndekyuma kya Steve nalemeddewo batuuka okugenda ne bandekawo mwali mumanyi njagenda bwentyo olaba mmenya ya akedi yagulumira nenjimenyawo nenjikuba ku ttaka eriruddawo dulinga kuuze kwekerera akedi eriwa mmwe byonna mbimanyi so Dr. Nico ali surrounded Dr. Nico ali suffocated agwana okuyamba ate ffe tulina omuyamba okumuzaamu amaanyi mwe bannayuganda mwenna ababadde mwezo gurupu ze bajjeemu Dr. Nico nammwe muziveemu mugende muzimbe gurupu endala nga mulina Dr. Nico asobole okubeera updated ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda buli gundi yonna nammwe mukoleeyo page endala mukoleeyo emikutu emirala gye mulimu ne Dr. Nico neri musigaleyo neno musigaleyo mubijeri mubizeeno anti yo yenkola yaffe yes tutaase Dr. Nico eyo nvuddeyo State House abayimbi bageze mu State House ndagala kuyita mu bwangu tusobole okuba amasimu eyo ensonga njiruddeko kuba nkulu Dr. Nico tulina okumutaasa bambi aleme kwevuma kulwanirira Uganda newankubadde nga waliwo abamulwanyisa naye ate akitegere nti waliyo ne bannayuganda abasiima omulimu gwe gwakola abayimbi babadde mu State House bagenze ng'ekibatutte amasanyalaze ga His Excellency gabatiisizza nnyo okwongera okutema empenda okugalwanyisa ate n'okulwanyisa Big Eye. Big Eye wali wano mulete Big Eye ategeera abalabe be Lutalo Kenzo Bebe Harriet Kamili Harriet Skin Harriet Scott babadde wa Museveni ne bateesa okumakinga sure nga balemesa Big Eye eno ensonga Kenzo ye yagireizinze n'agamba kino ekintu bwe tukikwata bwe tuti buli muyimbi yenna agenda saidi yeri kubanga Big Eye yefudde Big Eye kati internet agyetisse gavumenti baako kyokolawo omuntu asobole okutya baleme kukiraba nti agenda eri yayitamu ne basalawo ne bakola resolution ya kulwanyisa Big Eye. I repeat wembijja bulijjo ne kino wena kijje Big Eye ye yabadde debate mu State House okumulwanyisa bagambye ebivulu bye bagenda tandika mukolanga bwe bakolanga His Excellency toyina mbwa ziwunyiriza ddayo toyina ambulance tewabulidde police abantu bangi nnyo tetulina byakwerinda bibamala bakuuma ekyo Kenzo ye yakireizinze Kenzo ye yareizinze point eyo
okulemesa Big I tageeza n'ayimba ebivulu byo tebi mu bivulu 7 bajja mukkirizangako eki nti ba promoter basusse okubanga bamubuukinga kati promoter ategeere nti bw'ateekako nti bw'ateekako Big I ekivulu kye tekijja kukola kuba gavumenti ejja mugaana. Eyo y'empoma satellite. Nze wamma mummanyi siyogeza nga bano abamwogeza ebyakajanja bwe mba njogedde ekintu kiba kyekyo. Era n'omusimbi bagubawadde kamiliyoni bamuwadde obukadde 10 mu bumeka okugenda okuleeta abayimbi abato okunoonya abayimbi abato abasobola okuyiiya ennyimba ez'omulembe oguliko guno ogwabwe era ye yakikutte ye kye bamuwadde kyakuleeta bayimbi bato bayimbe ennyimba eza Museveni okwongera n'okukuba amasanyalaze ga Kyagulanyi g'abasusseeko bagambye bwe bati ate nekyamazima Big I talina byayimba naye bannange Big I afuuse Big I olwogenda eri gavumenti Museveni making sure nti Big I naawe obeerako kyokola okulaga nti gavumenti wooli bwe kibeera bwe kityo bonna bagenda kudda eri tusigalirewo n'ekyo nkimaze wenajjali etisikaati byonna ebiriwo badibeitinze nenkwebyo sikuriputi yonna twagikuba ne tugikuba wali yonna twagimenyaamenya ne tugiteeka wali